statement Paulo Kafeero gy'akola akikolera bantu mu bufumbo Kafeero akyayogera w'amaanyi abagamba n'abalala mwetegeke message eyo mugitwale nga nkulu n'abasajja abalala mwenna mwetegeke mutegekere okufa kwammwe ndowooza walukagaya lero luyimba olugamba nti DNA ekolebwe mu kuzaalibwa omwana oluzaalibwa DNA ekolebwe nze ekyo kati kyentunuulidde nda statement enkulu ennyo Kakana gwa taatawo mu kifuba tugamba nti tutereezesa bintu kati tutereeza bintu ate tubyongerayo osulo mubikole bekabiddwa obulungi kati mutegeke miitingi yammwe nga famire abaana abo mubatuuze mubalungamye tufune omukulu w'ekika mulonde omusika mulonde omuntu analipresentinga ekifaananyi ky'omugenzi abafamire mwina agalita okulonda ab'ekika minisita toyanza nnyo toyanzenge tutuse ku kigendererwa empanana ziweddewo mugende ku ssaawa 9 ku kooti ey'Enmengo babawe ebiwandiiko bino mu kopi ya kooti nga biriko mukono gw'omulamuzi okwewala abatabalabalabulane babatabawanya mu maaso. Honorable Minister, personally nja kwebaza kuba ndowooza mu bannange nze mbadde njogera naawe personally. Mu kusooka byali bizitoowa naye nsuubira baganda bange ebisinga babyogedde. Twebaza abaana bazze wano mwenna okutindiga eŋŋendo Mukama abasaasire muddeyo bulungi. Bannamawulire mwebale nnyo tubeererawo okulaba nti prosesi eno mugitambuliza mu bantu mu lwatu. Era honorable nze yawo thank you more and more. Ebisigadde Mukama atukwatireko yonna gye tulaga. Kale kati ngenda kusaba ba anko buli omu ayogere then ne ba anti buli omu ayogere basenga then twekubye ekifaananyi tugende naye basaba bagende ne ku kooti emengo nabo babasomere ebya kooti bigwere ku kooti tewaddamu muntu kubawaabira. neyanza nnyo nnyo minisita weebale nnyo amanya gange nze Joseph Mugerwa muganda w'omugenzi Paulo Kafeero nzirako ono omukyala Nantongo era kibadde kyamaanyi kuba naye yatukuza omukyalo oyo Grace abaddewo ne sisita wange ono w'ekisoga Babula nga ffenna tetwanennende musajja ono mwebaza nnyo kuba ensonga tubadde tunoonya kufuna kiki kituufu nende akoze omulimu munene nnyo musiimye kubeera n'abaana abavuddemu ati bategedde amazima nti ebaana baani bakafeero naye kinnumye nnyo kinnumye nti waliwo abaana ate abatazze ng'ate tubadde tusuubira naye abakazi mulimba kumanya nti omwana si wa musajja ne tuga n'okuziikula omuntu na bulungi ekintu ekyo kibi nnyo 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 naye kinnumye okuba nti abaana abalala nabo tebakoze eki tebazze neebaza nnyo bannamawulire abakoze omulimu guno neebaza nnyo bannamawulire abakoze omulimu guno okuba nga tutambula bulungi nensaba abaana bano mwe musigaddewo. So kino gye tuliko mu lufuuti kwe tukize prima okubanyonyola kigenda kitabula tukikola kitya kivaawo bwe tuba tunoonyereza nagaba butonde tetuyita DNA mu lufuuti kuno tebayita deoxyribonucleic acid kati this kita DNA kiri munda muffe fenna fetta buli nsigo yo buli kintu kyonna mbiri otulina bintu byonna era tubadde tukikozesa ebiseera bingi abakulu ba sayansi okuva mu 1984
omukugu oyo sa alikijafunzi yatandika okunoonyereza ku bintu naye nga naffe tubikozesa mu kunoonyereza nga poliisi naye nga ekisinga okutuyamba kumanya ani eyalese bino ebintu katugambe njuyo oba bintu ng'ebyo ewakoleddewo omusango naye ate engeri emu esobola okukozesa okunoonyereza ani eyawaayo obutonde okuzaala omuntu. So bwe tuba tunoonyereza ebyo bye tuyita DNA bwe tuba tugenze mu mubiri gwo tulina kye tuyita esero oba kati omuntu bw'obeera ng'ojjudde olina buno obuwumbi obusukka obusatu 3 billion cells ate buli kanaku omubiri gwe gukola ki cells empya naye nga mu mubiri guno wali makati waliwo kye tuyita nucleus mulimu obutafaayi buli peya 23 awo makati awo buli peya 23 naye bw'okwata peya emu n'ogirambulula ebeera mpanvu nnyo mpanvu ddala nnyo naye tetukebera bonna bonna nti tukebera buli wamu okulambulula mu kitafaali waliwo tugenda ne tutematemamu ekyo mu lufuutifuuti kye tuyita short tandem repeat. So njagala mutegere nti omubiri tugenda muli munda ne tusalawo wa ewasobola okutuwa information tetwetaaga tetuyita short tandem repeat. Kati bwe buno obutafaali tugamba obuli awo mu nucleus buli peya 23 naye waliwo peya esembayo eno eyo yesalawo oba oli musajja oba oli muki mukazi. Naye buno butafaali bujja bukyalo bw'olaba nti bujja mu peya ng'otolabe buli wamu buli mu peya kiba kitegeeza nti sayidi emu yava wa maamawo sayidi endala neva waki wa taatawo. Mukitegedde ekyo ogenda tutambula kati ebeera nga library nga bw'onogenda mu kusoma ebitabo tukugula ebitabo musamba kati gakebera wamu tukebere wano tukebere wano tukebere wano naye nga tumanyi nti bwe tugenda mu kalooka ka library tugamba tugenze kulooka namba 10 bwe tuggulawo sayidi emu eba evudde wa maama sayidi endala eba evudde waki wa taata. Kati bwe tukola profile y'omuntu wano bwe tuba tusoma soka nesomwa eya taata tukubaganyamu sayidi ey'amaama. Kati ekano library nga bwefaanana mu buliwo naye nga tuyita under the microscope nga tukulisizaamu emirundi 4 okugezaako okolanga bekafaanana kakona bwe kati naye tukalambula netunoonyerezawo wetwagala. Kati bwe tuba tutuuse ku library nga tusoma tugisoma tutya bwetyo tugisoma kitwayise shokandebe nti ogenda mu dduka w'omuntu n'osangawo nga waliwo enyukuta bweziti nga zibbingana buli emu kati ku sayidi emu n'abeera nga zibbingana nga za mirundi 8 sayidi era wayadizingana nga za mirundi 9 n'atawalala wayinza okusanga nga omu ng'alina waddingana emirundi 10. Kati tubiyita shorthanded repeats kubanga zetubala netugamba nti kati ono asooka ku kitundu ekyo profile 8 onaddako profile 9 onaddako profile 10 naye nga ekitundu kyekimu tetukebera naye nga okudirinaamu kwanjawulo okusinziira ku muntu yennyininyini. Abakanyindi nga beba government analytical laboratory nasenkulu wa government analytical laboratory ekulu kefa yakayingira wano. Kati tutunuulira bano abantu ababiri bwe tugenda ku kaduuko akamu tugamba kati katusome ki ekiriwo ono ku sayidi emu jukira nti bijja kupeera sayidi emu adiringana emirundi 5 sayidi endala emirundi 7 kyetuyita profile tugamba nti ku location eyo ali profile 57 naye bwe tutunulira omuntu omulala ku kitundu kyekimu tuyinza okusanga profile ye eri 67
ate awo bwetufuna enjawukana y'omuntu omulala tuba tunoonyereza mubyo naye ate bwe tuba tunoonyereza bya taata n'abaana kiba kitegeeza nti taata alina okuba nga yawaayo ekitundu ne maama n'awaayo ekitundu kijja kiraba okuddako amaaso so kati buno tulina ebintu bingi byetunoonyereza mu kati muyasimu tulina bwe tunoonyereza emirundi 23 n'okusukkawo naye ebiseera ebisinga tukola 2 n'okwambuka waggulu kale bwe tunoonyereza obumu ne tunoonya netulaba ki tetufunamu naye nga neno ndaga butonde tulina ebirala bisobola okubikozesa waliwo tunoonyereza layini ya taata yokka tegiyita y chromosome tusobola okunoonyereza nga tunoonyereza abalenzi abafamire olulugiri lw'abalenzi ekyo tuyita y chromosome naye tusobola okunoonyereza nga tunoonyereza lulugiri lw'abakyala tetuyita mitochondrial DNA nebino ebibiri tetubikoze bulungi tukoze kiri ekyokunoonyereza ani awaayo obutonde bugabanya kitundu kirala so bintu bigesobola okukosa bino tubikosa nga baguze tukosa nga immigration naye tetugiridde wano kyekiyita paternity testing oba kinship testing so bwe tuba tukola bino tulina okutandika okufuna sample ne tugiextractinga ne tumanya ki tetufunye ne tukubisaamu tusobole okulonda tufunye bwe tuba tukubisizaamu tufunye eno profile gyebadde ngamba nti kati otukwako ku kitundu ky'omuntu eno profile obyasobola okugamba nti awo nali 14-16 kiba kitegeeza nti awo twabadde tusomye obutakwalibwekubisaamu 14 atukusabire 16 kale sayansi awo wali makati mubutuufu sinza kubigendamu kuziwamu kubanga biwakuwamu konenjala kulaga profile bwefaanana ng'ebube mu mashini so bwe tuba tukola tufuna sample tumala okufuna sample tuda neteka mashini zaffe zino tufuneyo quantitation netukubisaamu aposene netuyita polymerase chain reaction bwetumala okukubisaamu netukola analysis atukosa ebintu naye tulina n'ebintu ebirala tusobola okunoonyereza ku bintu ebirala ebindi tetwabikoseza ate tulina n'ebintu ebirala tusobola okukozesa nga tuyita rapid nabyo bikola speed tukolera mulayinimu kati oba otukisizaamu nekiri kyetukozesa osobola okugamba nti bwe tuba tukozesa layini eripita eno owambuko naye ate tuba tukola mangu tusobola okukozesa mashini endala esobola okutuwa profile edakika 9 kyokka so tulina ebisobozesebwa byonna okufuna profile zetaaga kati bwe tuba tukola bino ebintu bya ndaga butonde taata bwabeera nga ali 14-16 bwobeera ngaoli nga yegwe wekikufaana yegwe awulayo obutonde bw'omwana olina okubanga wamuwa kintu buli gundi wetugenda okutereka you must provide genetic material at all positions tested to be a creditative father ensonga eyenkiza endiresebwa simanyi oba ekyo okitegeeza webasinga obukulu wawe taata wabeera 14-16 omwana nabeera 14-15 tuba tugamba nti taata eyamuwa alina kyeyamuwa olaba maama ali 14-15 kibategeeza nti taata wabeera nga 14-16 nga maama ali 14-15 kibategeeza nti omwana nakola 14-15 lwekituukamu wano kibategeeza nti oba ekibadde kibi ati jjukira ku luno embeera gyaluno twakozesezza taata yekka naki n'abantu tetulinaki kiba kitegeeza nti tuba tutunula butumizi wano tugamba kale omwana wabeera 14-15 ayina kubeera 14 naye kati omwana bwatuukamu n'abeera natusange nga ali 18-20 kiba kitegeeza taata talina kyeyakola ki kyeyamuwa tetugamba nti excluded akatulungi akutusanga ebintu bwebityo nga tubikwatagana emirundi 3 tuba tugamba okusuka emirundi 3 tuba tugamba nti mugjeewo katulabe batukola ebintu 23 era tuba tukola mulaba kubanga tuba tubifunye yataata yinwa netufuna ebyomwana yinwa ekitege bwe tuba tukola tugamba nti taata ali 14-16 omwana 14-15 kibategeeza nti kino kibakiwasi kibagabanya ne bwe tutugera wantu netulaba nti tukwagala tugamba nti
excluded. Katumikiirawo emirundi egisukka esatu tuba tulina okukola ki kugamba nti otasobola kubeera nti yawaayo ki obutonde by'omwana. Naye bwe kiba kikwatagana buli wamu era kirabikibuli wamu tuba tugamba nti buli taata akwatagana tukolamu ne computation ddala. Kale ebyo ebisukulimye ennyo bituwaayo mu kooti era nga minisita bwagambye ebigenda okwangibwa mu kooti samana. Naye kati olwayo okubawa samani biki ebivuddeyo gundi ne gundi. Honorable Minister awubadde mato. Mbagamba nti mukozese ebintu bya Nile ne modern okuli butto, sabuni, engano n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ewakaawo mu bifo ebyolukale byonna ebintu osobola okubeera nga obifuna mu maduuka ag'enjawulo kuba ku market kwebiri ate nga birungi. Abantu bakkiriza, abasika chapati bakkiriza nti butto wa Nile wakabi n'owa modern. Engano nungi nnyo, so binoonyeeko gwagende okubeera nga otegekera omwami wo omupya abeere nga atakkiriza nti ono omukyala afumba, ebeera nga okozesa ebintu bya modern. Bwe bitaba bya modern, kozesa ebya Nile. Twogera ku butto, sabuni, engano, so bye bintu byolina okubeera nga okozesa obulamu beere nga ate butambula bulungi. Nkugamba nti biri mu maduuka ag'enjawulo, biri mu supermarkets, ku katale konna weeyagala okuba nga ofuna ebintu bino weebiri.